up to 10 now. It's been a very long journey. Come on, please. Tujaguze, musisinkano sanyusa. If I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey. Let us gather as one. Tujaguze, musisinkano sanyusa. Chibonamu, nantala bikala isisinkano. Mumwako omulungi gumu, Muchino Kingdom Media ya mbalandaku. Inakwesigadde ntono ddala, Uganda efune kusanyu, musisinkano sanyu. Yo, Juni nga 15, Ramkaga snara rakutano. When you coming to lekaya be mikwano, fena tugenda musisinkano. Juni nga 15, Ramkaga snara rakutano. When you coming to lekaya be mikwano, tugende musisinkano sanyusa. 1 up to 10 now. It's been a very long journey. Come on, please. Tujaguze, musisinkano sanyusa. If I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey. Let us gather as one. Tujaguze, musisinkano sanyusa. Chanu, ekitinkano guno omulundi mpita bebule nebwe yabebana ne Burundi tukuguno omulundi nebwobera muyindi. Chanu. Ensisinkano sanyusa, jangu tunakusanyusa sanyu n'obulwawulisa. Nanti sanyu kusanyu, musisinkano sanyusa. Sanyusa. Owe Kampala ne Wakisoto sulwa ku luno, Kyatondo Buddu Busiro namwe abalya naka besingo ne buwekula tebabanyumiza. Sanyusa. Tekisosola myaka baana n'abavubuka nafe abakulu n'abakadde kitukwatako nanti ensisinkano sanyusa gyenjogerako. Sanyusa. I count from 1 up to 10 now. It's been a very long journey. Come on, please. Tujaguze, musisinkano sanyusa. If I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey. Let us gather as one. Tujaguze, 1 up to 10 now. It's been a very long journey. Come on, please. Tujaguze, musisinkano sanyusa. If I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey. Let us gather as one. Tujaguze, musisinkano sanyusa. When I count from 1 to 3 go. When I count from 1 up to 10 now. No. Hey. 1, 2, 3 we go. When nayimba omujja nakukaba nina kuya omanyife ne olaba gwogamba nze 1 up to 10 now. It's been a very long journey. Ebyange bino okuba ne ba backup. Ebyange biba ne ba backup. Bale ba backup kasayi bamba backup. Ebyange bikola nnyo nga mwebali. Ekituufu ekyo. Agomagega. Sisinkano. Program so Sunday tukwaniriza nnyo. This is like the climax of Ensisinkano advert. You get this is the last Sunday we have okwogera ku Nsisinkano. So tulesa abantu abayimba olimba. By the way, let me tell you, the first time I listened to this song, I felt like anyway, ngabe bagamba tuva mshitibwa nga tudda mshitibwa. Ndoza munyimba zina zimwe buze Nsisinkano lwankolera nadaka kola sako chovala ngambuzo wake batikaiza 1 up to 10 na kati ngambuza bangono you get ngazititeke nabala mu studio nga muyimba nengamba nimbolaba munamwe olaba no Jocelyn yono gwe mulaba mujjamwe bimwe munamgino mulaba gaine nali nengamba my god this is not the Jocelyn kakati nongabo ogamye ntuva mu kitiibwa odda mu kitiibwa Ensisinkano zonna ezasooka tezabanko na nnyimba zino kati naye kati ezize zibaawo kati zibeerako ennyimba ez'enjawulo okwongera okulaga abawuliriza abaffe n'abalabi nti eno media gye bayita Kingdom ekyukidde ddala ate ekyeyongera. Ate n'ekirala kabone yakabalaga nti naffe tubaagala okitegeera gwe presenta waviira yajja akuyimbireyo oluyimba ate budde tomumanyi nga muyimbi gololanga kabone okalaga nti abakwagala kati ono gweyogerako ebiseera ebisinga obungi waatuula babeerawo basatu bokka kizibu okubamanya nti bajja mugenda kukola live oba
byonna we can do anything mu training gye tubadde bagenda okuba CD byonna obimanyi concerts ez'amaanyi si buli omuntu ajja kuba live si buli omu ajja kuba CD actually yeah. kati njagala mumbulireko kati ku gundi why you came up with 1 up to 10 1 up to 10 tell us the concept kiki ekiri emabega w'ekyo waliwo ajja mu nsikano naye nga tamanyi nakumanya lwaki mwasize muyimbe 1 up to 10 okay the reason why we came up with such a concept it's because Kingdom Media was started in 2009 so right this is 2019 Kingdom Media mainly the radio is making 10 years. So we counted right from 1 year, which was 2009 up to this 2019. Saying that Kingdom Media imazoku sajjakula. Kingdom Media egenda okujja kumpewo. Babera mwana, abera ayingidde somero. Kingdom Media egenda okujja kumpewo nga gospel music yalinyibwako ebisooto. Okitegeera. Right now we twogera abayimbi aba gospel basoba mu omu ne mu babiri. Tulida ngoyogera ono no gwayo. Olwaliro you mention olwaliro yogera abayimbi aba gospel ne bakulemerayo muganda wange. Okitegeera. Ego mu Kingdom Media ekikoze ekyo. Promoting the chibaita gospel music chobola abayimbi bonna bamativu era basimu. Buli gogamba jango performing aga kagata I will have to be part of that thing. But kirabanga kitibwa. Tereza omuntu akumakinzo kuwa hona jango atoyimbeko ku stage. Twetwanga kiba kyamani. Mwami musiganze kankubuze. Watandika ddi okubeera mu nsisinkano zino? Ensisinkano 1 up to 10. Natandika n'ensisinkano eyasooka wa. Abera pioneer wabera jjajja. Ne kale legend. Kati kimu ku ebyo. Kale katuyite pioneer. Zonna okuva kwe yasooka. Asinaba kuba. Kyali pioneer. Esooka. Era nsobola ogikunyumiza bwe yali ey'okubiri paka kwene ey'ekkumi. Ate zonna nga nzirimu nnyo wakati waazo okuva ku ntandikwa y'okugitegeka okutuuka ku lunaku lubeerawo. Ne bw'eba ewedde biki ebiddako byonna mba mbirimu. Neeno ngirimu nnyo. Atajjanga kumusisinkano kubanga bw'ogamba from 1 up to 10 wali atajjanga kumusisinkano kuba lwe yatandika omugambo oti. Ensisinkano ezasooka nga 3-4 zabeera wano nga zitubeera no ku church. Ezaddako ntuzifulumyako ebweru ne tukomawo. Kati zonna ezize zibaawo okutuuka olwaleero abatazibaddeemu bye basubiddwa byonna twagala tubigatte mu myaka gino 10. Mwene ey'ekkumi tubigatte wamu byonna n'ebyo twali tukozeeko byonna wali bapurezenta abakadde nga banabamu tebakyakola. Jukira abadde batenderi nsinkano twagala ne ya last year. Naye eno ate ebisezo na abantu bonna eri ebweru bagyesunza okukamala. Kati njagalira mu nnyambe mu mbuulire kati era nga bwogambye nti waliwo omuntu alaba ye tajjanko mu nsinkano kitegeera neera waliwo omuntu alaba nga tategeera concept ya nsisinkano kyeki. Omuntu oyo concept yayo ndooza abamu abatandika even before Kingdom FM baali balina kusinkana nga bishop abawulizanga ku program za bishop ku media houses gye yabeeranga ez'enjawulo bamusinkananga basikananga Samuel yawo ku lubiri yawo natandika naye oluvannyuma eno bwe yatandika media ya Kingdom ne bagamba atusinkanire wano ne tusinkanira wano kati